General Yoweri Tibuhaburwa Museveni bamufeze oluvannyuma lw'abapoliisi okumuleetera ba victims abaafiirwa abantu baabwe mu kittabantu e Masaka okubeera ab'ebicupuli. Gwe yonna gy'osinziira okubeera ku mukutu tugamba webale kubanga weekumira ku Progen Media. Updates zonna oba ozifuna bulungi nnyo yadde kafulu kansumbuwa naye tuba tulina okutambula. Yes, Dubai, Qatar, Oman, Jordan bagamba mwe yonna gye musinziira tubeebaza okubanga ku mukutu kwe muli. Saudi Arabia, Bahrain yonna gye muli tubagamba muli big nnyo. Yes, olunaku olwaleero story gyenkuletedde ey'omukulu General Yoweri Tibuhaburwa Museveni. Fenna tumanyi nti abantu ab'e Masaka abazze battibwa emabegakaawo, General Museveni yavaayo n'agamba nti abantu abo baleetebwe ba victims oba ab'eŋŋanda zaabwe baveeyo baleetebwe naddala mu State House asobole okubanga abalaba. Era mu mbeera eyo poliisi Lwengo yavaayo nesobola okubanga efuna abantu bano ng'ekulemberwa Patrick Mbabazi, ne bafuna abantu bano ne babatwala okusobola okubanga balaba General Yoweri Tibuhaburwa Museveni basobole okubanga alina engeri gy'abawaamu kasente oba gy'abakompensatingamu olw'enfa y'abantu abaali bafudde ab'ebijambiya. So mu mbeera eyo ebipya ebizuuse biraga nti omukulu General Museveni kirabika bamufera olw'ensonga nti abantu bano bali 25 era nga famire zino ze zaafiirwa abantu baazo oluvannyuma lw'ab'ebijambiya okuba nti baabatematema. So Museveni yalina okuwa buli family obukadde 10,000 okusobola okubanga abakompensatinga. Tetumanyi obanga azzaawo omuntu obanga akola ki, naye okubasaasira alina obbawaayo condolences za bukadde 10. Naye ate ebyazuuse biraga nti abakulu bano be baaleeta kigambibwa okuba nti waaliwo olukwe between police n'abantu abamu, olw'ensonga nti poliisi erina abantu abalala be yafuna abataali batuufu, era bano be yaleeta nesobola okubanga eraga Museveni, era Museveni buli omu n'amuwa obukadde bwe 10. Ekyaviirako ate abantu bano olwavaayo ne bagabana akasente ne poliisi, naye ng'ate abatuufu bennyini abaafiirwa tebaafuna yadde ekikumi. Owulira byebyo ebimu ku bigenda mu maaso mu gavumenti yaffe, ebintu ebisinga tebabigoberera kati wenda okwekanga nga b'ofiisi akasente bakatwala. So waliwo omu amanyiddwa nga Francis Luhamyakaka, ono y'omu ku gwe baatema saidi za wali Nakateeka village Kiseka sub county mu Lwengo district. Omukulu ono bwe baamutema n'afa bambi, waliwo kazini we yavaayo n'asobola okubanga aloopa ensonga zino, naye ate poliisi yo yakozesa obukujjukujju. Waliwo family friend ono kazini we yagenda mu kyalo okureportinga nti munna abantu baabwe babatemye ebintu bwe bityo. Waliwo mukwano gw'one yafa. So mu mbeera eyo mukwano gw'one yafa yakwatagana ne poliisi ne balaga nti be ba relative. So gwe bapresentinga wa Museveni ne bamuwa akasente. Mwalimu abantu bangingi ne babawa akasente naye nga mazima matuufu akasente tekaali kaabwe. Ne mbeeramu n'abalala wano abavaayo nga si ba relative naye babongerako bwongezi. Naye ebintu bya Uganda bya bubbi, so babongerako abapoliisi, era abapoliisi abo ne basobola okubanga era nabo beeyolera kasente. So ebintu nga bino tetumanyi, walina obbaawo system entuufu okusobola okubanga ebintu nga bino bikolebwa, si kuva eri buvi n'otandika ku kugaba bugabi ssente bw'otyo ng'ate okimanyi eggwanga teriri mu mbeera ki, mu mbeera nnungi. Zigaba si kibi naye ate walina obbaawo system ekolebwa okusobola okubanga ebintu nga bino tebituukawo. Kale enguzi nnyingi mu ggwanga naye ebintu nga bino byonna Mukama yamanyi gye tulaga. Likinga, commentinga, mwatwera o subscribinge.